Omukolo gw'okutuuza Pulezidenti wa Rotary Club y'Ensangi omujja Dr. Grace Sseruyange gukoleddwa yali District Governor 9214 Uganda ne Tanzania Pista Lemwa nga gweyindidde ku ssomero lya Paramedical Nursing School e Maya. Bw'abadde atuuza Pulezidenti wa Rotary Club y'Ensangi eyali District Governor 9214 mu Uganda ne Tanzania Pista Lemwa olw'emirimu emirungi gye batuusa ku bannayuganda ekitumbudde obulamu bwabwe. Era nsaba abantu mwenna abali eyo mujje mutwegatteko tusobole okukola ebirungi kwebyo tusobole okukolera abantu baffe abakyayagala okukwatibwako bakolera ebirungi. Ono asabye bannalutalo okukasizaako abakulembeze baabwe okutumbula entambuza y'emirimu era n'akalaatira abantu okwegatta ku Rotary olw'ebirungi ebigirimu. Basaba nti Dr. Grace Sseruyange tumutaddeko ye President waffe ow'omwenda mu Rotary Club y'Ensangi. Basaba mujje mumuwagire alonze boodi gyagenda kukola naye naye boodi era ejja kukolagana namwe. Basaba mujje mutwegatteko tumuyambe. Omumyuka wa Ssebwana owookubiri Vincent Kayongo ategeezezza nti Rotary eriko ebirungi byetuusizza ku bantu b'omu kitundu kyabwe ng'era ekyusizza nnyo ebyobulamu ebyenjigiriza n'ebirala mu bantu. Ffe nga mu Busiro Nsangi Rotary Club esiŋŋaanibwa mu ssaza lyaffe ery'e Busiro naye emiganyulo emingi gye tugifunyeemu ennyo eri ku musingi gwa bulungi bwa nsi kubanga basobodde okuyamba okuzimba amalwaliro era kati wano olwaleero tuli wano bali mu kusonda ssente okulaba nga health center 3 ey'Ensangi sub-county nga bagimaliriza abakyala abazadde basobole okuba nga bayisibwa bulungi nga tebafuna buzibu. Deputy Ssebwana olw'omulimu bagenda nabo kati okukwatako okutwala ebyo Rotary yandyagadde ekolebwe embanda wa Rotary ofulwaffe wayo ku bye tulina okulaba nti wabeerawo abantu kubeera nga nabo basobola okweyagalira mu nsi ng'abantu abalala bonna nga basobola okubeera nti bakwatibwako. Dr. Grace Sseruyange omumyuka wa Ssebwana asooka era nga yalondeddwa ku bwa Pulezidenti wa Rotary aweze nti agenda kuweereza bulungi era waakufaayo nnyo mu kutumbula ebyobulamu mu kitundu kino. Ebintu bye ngenda okusinga okussaako essira ng'omutendesi w'abasawo kulaba nti tutumbula ebyobulamu. Ebintu bino ebyobulamu bye bintu ebimu ebyankomyawo okuva mu Amerika okulaba nti ntandika ettendekero lino ate kirungi nti omutima gwa Rotary tuzze tukola medical camps nyingi ate kenfuse President ngenda kuteeka essira ly'amaanyi nnyo ku byobulamu. Ffe nga ba Rotarian ab'Ensangi tugenda kukolagana bulungi naye kulaba nti tutwala Nsangi mu maaso. Shafiki Galiwango, BBS Telefayina, Gambuzi. Kulikayo Shafiki.